Even if you are stupid as Museveni's son, okay, no, did I say that? Did I say that? Even if they don't work, they have their slaves and their slaves are you. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Even if you are stupid as Museveni's son, okay, no, did I say that? Did I say that? Even if they don't work, they have their slaves and their slaves are you. Ne bw'oba nga oli musiru nga mutabani wa Museveni, nti ne bw'obeera tebakola, balina abaddu baabwe ate nga abaddu baabwe yemmwe. Ebyo munnange nga bw'obiwulira awo oba nga bw'obiwulidde byabadde bigambo bya Bobi Wine, era bino muganda wange byafumisenga ejjindu aba PLU tiimu Muhoozi oba tiimu MK. Jukira tamala emirundi yadvisinga dda Muhoozi kayini lugaba nti munnange togezangako okuddamu Bobi Wine. Mujjukira Luweero wano Bobi Wine yawanda omuliro. Museveni ageza kutusabako kitabani kye kiwaddanga. Waddanga kitegeeza omutamiivu, omuntu anywa kigamba oba n'omutwe n'agunnyika mu ndeku mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale eruweero mujjukire mu first phase eyo tuwa yakola eruweero muganda wange, eyo speech yali enzibu nnyo, yali ya bukambwe nnyo, ya busagwa. Kakati Bobi Wine era kuguno mulundi aba tiimu MK, aba PLU, aba Patriotic League of Uganda sibasanyufu yadde n'akamu. Byabadde wali mu kibuga Soroti nga ayogerako n'abantu ababadde bakuŋŋaanye Namungi w'omuntu, bw'atyo n'akola statement newankubadde teyayogedde nti Muhoozi kwegamba abantu bo bakinterpretinze nti yabadde ategeeza Muhoozi. Kayini Lugaba yagambye nti even if you are stupid as Museveni's son, nti ne bw'oba oli musiru nga mutabani wa Museveni, naye teyatubulidde Museveni ekigwayogerako. Kuba nsuubira okuba nga waliwo ne Museveni abalala n'omwana wa Fulufiga naye bamutwa Museveni. Kakati n'agamba nti mu kwogera agambye simanya nkyogedde ekyo nze akyogedde kaganga alinga oba ekimu simattuse, ebigamba nti bisimattuka. Kakati
bw'atyo n'ategeeza nti even if they don't work, ti ne bw'aba tebakolanga bo tebakola, naye munnange agamba they have their slaves and their slaves are you, nti balina abaddu baabwe ate abaddu baabwe ye mmwe baddu baabwe. Endulu neeraya. Bobi Wine teyanyonyodde oba teyayogedde ebigambo okuliko okugera ku Museveni oba mutabani wa Museveni omusiru, naye teyatunyonyodde mutabani wa Museveni ki omusiru. Naye munnange bwe batyo ba abantu ne bagamba nti ategeeza Muhoozi project. Awo bonna aba Patrick League of Uganda bategeeza be bakozesanga abaddu. Kale aba PLU ne bavaayo ne statement nga bagamba nti baagala okutegeeza abantu b'e Uganda nti Gen. Muhoozi Kainerugaba ono nga ye muduumizi w'eggye Uganda, era nti ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu si baddu, nti ne Muhoozi si musiru, ne bannayuganda si baddu. Bagezaako okubeera nga badda mu bigambo bya Bobi Wine oba mu kuinterpretinga batuwulira amakulu agabirimu. Bwe batyo nga baagala Bobi Wine statement munnange agiggyeyo era ajje yeetonde, era yeetondere ne Museveni okukosa ne Muhoozi n'eggwanga lyonna olw'okubayita abaddu ate bali munnange n'abateekako obusiru. Era bano aba PLU bagamba nti bo nga fraternity yaabwe kino bakivumirira ne sekuvumirira yenna, era baagala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo yeetondere His Excellency Gen. Museveni ne Muhoozi Kainerugaba chairperson waabwe Kainerugaba okusa ne Uganda yonna bagyetondere. Bobi Wine alina okubeera nga yeetonda naye aneetonda. Naye ebyo nga tubitadde ebbali, nze ekinyusi kyendaba mu kino, abantu waliwo abawolereza Bobi Wine n'abawolereza Muhoozi ng'era bwe biba bulijjo. Kakati bano abawolereza Bobi Wine bagamba nti ekyo kyabadde kitono nnyo. Aba Muhoozi bagamba nti temugeza ku defendinga bikolwa ng'ebyo ebibi, naye nze nga Uganda at large ebigambo bagamba tebitta, naye okutulugunya omuntu, okumufumita ekiso, okumukuba essasi, ekyo kitta. Era bannayuganda bangi bawambiddwa, batwaliddwa mu Torture Chambers ne batulugunyizibwa ne bafiirayo ne babuzibwawo. Ekyo aba Patriotic League of Uganda bakiwagira era abadifendinga kiri kitwala bulamu bw'abantu. Bino bigambo naye abantu balumwa nnyo weewuunyo kumanya Uganda twavunda, balumwa nnyo ebigambo ebitagenda kulemesa kulya mmere, ne balekerera ekikolwa eky'okutulugunya bannayuganda n'okubuzibwawo ne bawaana. Museveni akyabatta nnyo, mwe mwagala entebe ye bannayuganda, naye mbu kati ono aveeyo yeetondere omuntu atasobola kuyimirira ku magulu ge gamba nti sikyagala muntu n'omu awambibwa. Kubanga ensonga nnyingi nnyo, katugeze kale singa tuba tukitutte bwe tutyo directly nga Bobi Wine ye nga ye teyayogedde ku linnya tewa Muhoozi, naye kale ng'abantu bo bakinterpretinga katukitwale nti kale yakyogedde, naye ddala gw'olaba kya buntu okubeera ng'olina obuyinza obwo bwonna n'okkiriza omwana wa Uganda aboneebone, atulugunyizibwe, attibwe, ateekebwe mu Torture Chambers ewatali gwe kuvaayo kukyogerako n'olunaku n'olumu nti bannange ebintu ng'ebyo si byagala. Kitegeeza nti mutulekulidde nnyo abantu ne batuuka ekiseera ng'oba oliawo balina ensonga zaabwe lwaki baali badde nga aba
Patrick Libby of Uganda bwe bakinterpretinze nti bategeeza Busiru nti baadde bategeeza Muhoozi, mwe temulabanga ddala mu butuufu waliwo ekikyamu ku muntu atasobola kubeera ng'asobola okuyimirirawo n'ayimirirawo munnayuganda omuvubuka gwe bagezaako kubeera ng'ate kubanga Muhoozi agamba mbwe aze kununula ggwanga. Kyokka ate abavubuka babwambibwa, batulugunyizibwa, battibwa. Ddala ekyo kyabuntu nti omuntu ayinza okugaa nti kyamagezi. Bwe siba nga si kyamagezi kiba kyaki? Kitegeeza kiba kya busiru. Kiba kya busiru. Kakati nze sijjafanaganako oba oli awo ng'abayinza okukivuunula obuvuunuzi bwe batyo nti gundi agambye nti gundi musiru batanayogerako nti oba Muhoozi Kayini Lugaba. Naye kale nkugambye nti nga nabye omubaka Kabanda ng'agamba nti gw'otankula omuntu atakuliiko linda ekinaava muye ebiraka nti Muhoozi bw'anaasalawo okwanukula ojja kkakasa, kitegeeza nti agenda kwanukuza kibusungu, nti walina okubaawo emirambo egigwa ku nsonga eyo. Kiki ekyo Kabanda kyagamba nti nno kigenda kuba bwe kityo. Kiki ekyo kyagenda okukola? Kiki kiba kitegeeza nti kyonna kyekiri kirimu obwa sitaani bungi era kigenda kulumya bulumya. Naye nga Sipiika Anita Among bwe yalutegeeza nti batumuwe obujulizi oba baleete obujulizi obulaga nti yagambye nti oba yagamba nti making sure nti Baganda tebafuna numbers mu Parliament, n'agamba nti baleete obukakafu nga n'akatambi weekali. Nsuubira okuba nti nabano nabo bagenda kweta obukakafu oba ono yabadde ategeeza Museveni oba Muhoozi mu statement ye.